Ebibiina by'abakyala okuva Iganga ne Mayuge birumiriza omukyala abadde nga yayita Edith Nasozi naye nga kyazuuliddwa nti amanya g'amatuufu ye Sarah Katushabe olw'okubafera n'abanyagako obukadde obusoba mu 100. Bagamba nti Katushabe yabategeeza nga bw'akola amaka g'obwa pulezidenti era nti ebibiina byabwe bwe bimuwa ensimbi agenda kuzikubisaamu. Yatukoba ati ava mu ofiisi ya President Museveni ati President Museveni ayamba abaana baabawa fiizi twataayo ssente daife yamala yatulumukako. Bano babadde bagenze ku poliisi okulaba omusango gwabwe we gutuuse oluvannyuma lwa Katushabe okukwatibwa naye kibabuuseeko we bategeezeddwa nti Katushabe bamwongeddeyo e Kampala ekibajje mu mbeera ne beecwacwana. Agamba nti okuva omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde okutuuka mwezi ogwa January Katushabe yabagamba batereke mu kibiina kye yaggulawo ekya ESB School Sacco kyokka ssente bwe zaawera n'abulawo nazo zonna. Agamba nti buli muntu mu kubalirira abadde aggiddwako wakati w'akakadde n'obukadde 5. Bugubi ki wabitama okufuna ssente ezo? Yali mabulime. Nali mabulime. Tata kuli kwa kakaira kalamba n'emitwalo gatya 3. Beyantoolako. Abandi be miliyoni 2. Omukazi yatukoba atutusaivingenga bwe twataako ssente omukazi tiyaira kutuwa. Abamu baze ne lisiiti n'obutabo kwe basasuliranga ssente zino era nti mu kuzibajjako yabasuubiza n'okubasakira basale z'abaana baabwe basome. Betwala 5 ojafuna kakaire fiizi. Aida Namugema akulembedde abakyala bano agambye nti abeeyiganga awamu bagibwako obukadde 19 ate ab'e Mayuge ne bagibwako obukadde 7 n'asaba President Museveni okuyingira mu nsonga yaabwe n'okulaba nti omusibe akomezebwawo ebusoga gye yaddiza emisango asobola okubasasula. Aibe ebusoga yonna agimalewo tusigale nga tuli banaku tulikwenda ssente daife omukazi dayinado miliyoni 19 n'emitwalo 39 n'emitwalo 5 ekibiina kirala ab'emagamaga miliyoni 7. President Museveni baba vaayo abana abantu abali kwonoonera obululu titwidi oba kituvyava mu ofiisi yo oba yali mutuufu oba yali mufu titwidi tulikwenda muzee yabweyo muzee yabwe yatuyambe yetukoba ati yava mu state house e Kampala wa Museveni. Omwogezi wa poliisi mu kitundu Diana Nandawula agambye nti bayongerayo omusibe ku kitebe ky'Abambege e Kampala oluvannyuma lw'okukizuula nti abadde afera abantu mu bitundu bingi. Kizuula nti yayina ab'emulugunya bangi abava mu disitulikiti ez'enjawulo omuli Zikaliro, Luuka, Kibuku n'endala. So omusango kasita gusukka regioni yange okufuuka gwa headquarter era omukyalo oyo ne fayiro ezaffe byonna bikwataganyizibwa CID headquarter. Babajjako miliyoni ezisoba mu 7 abayiganga miliyoni 11 ezisoba mu 11 ate ne Bugiri nabo baali bawezeza miliyoni ezisoba mu 14. Amyuka omwogezi wa Pulezidenti Kirunda Farouk ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti omukyalo ono tamanyikiddwa mu ofiisi ya Pulezidenti naawe Ababbye bw'amagezi okuwandiikira akulira Bambega batwaleyo okwemulugunya kwabwe. Program State House ezirayo n'oyo omuntu omukozi wa State House bawandiikire Director CID walikuwa mulugunya nti fayiro yaibwe teri kutambula bagiteeku fayiro namba. Ivan Wachibi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.